Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero ngeri tulaba ensiika gy'osiikamu enseenene nga bwe muziraba zifune bulungi, osobola okugula eziwedde okukongolebwa oba n'ogula z'ogenda okukongola beera ng'ozikongola bulungi. Bw'omala ozikongola beera ng'ozooza. Ezeetaaga okwoza osobola ozooza emirundi ng'esatu n'okusukka ku esatu. Ziba zeetaaga okwoza, zibeera nkyafu. Ezimu zibaako ettaka n'ebiwuka ebyo ebibeeramu ebiwojjolo n'ebyenjawulo. Kikulu nnyo okuzooza zitukule bulungi. Kati bw'omala okuzooza teeka esseffuliya ku kyoto nga bw'olaba, eteeka esseffuliya nga nkalu, teekamu enseenene ezo. Tandika okubeera ng'ozitabulamu zitabulemu. Kati wano mu kutandika olina okupima omuliro nga si mungi nnyo. Enseenene tezeetaaga kusiikira ku muliro ogw'amaanyi nnyo nnyo, ziba zijja kubabuka bubabusi zireme kujja bulungi. Zimanyi n'okuwunya olukkaka singa oba ozisiise n'osiikira ku muliro ogw'amaanyi. Kati bw'oziraba nga zikyuse kakkala nga bw'olaba, kati awo beera ng'oteekamu obutungulu. Obutungulu obwo bulina okubeera nga buwerako mu nseenene. Ng'oyagala enseenene zikuwome, teekamu obutungulu nga bungi, oteekemu kaloti, oteekemu ne green pepper ng'obusaze butonotono. Green pepper oteekemuko ne ku nnyaanya entonotono, oziteekeramu awo nga wakatandika ozisiika enseenene. Tandika okubeera nga ddamu obeere ng'ozitabulamu zikyuse nga bw'olaba. Ndowooza kaseffuliya okalaba wansi, tokkiriza kusiiriira. Teekamu omunnyo, omunnyo togwerabira, omunnyo gulina okunoga. Beera ng'ozikyusa, omuliro gubeere mutono, tokola muliro mungi ng'osiika enseenene. Buli lw'onaakozesa omuliro omungi zigenda kubabuka bubabusi. Kozesa omuliro nga mutono, oteekemu n'ebyo byentaddemu. Okusingira ddala akatungulu kakulu nnyo mu nseenene, kawoomesa enseenene. Kati nga bw'oziraba sigala ng'ozitabulamu. Kati nze zange zizo ziyidde bulungi. Kati kisinziira, oyinza okuba oyagala nga zikaze, ozirekako ng'ozitabulamu mpolampola naye ng'omuliro mutono. Zijja kukala bulungi nnyo. Zizo ziyidde bulungi nga bw'oziraba enseenene zaffe. Si nzibu kusiika, nnyangu nnyo kusiika, zijja kuwoomera singa onaba osiise bw'otyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.